nga mwasuze mutya balungi kansubire nti buli omu ali bulungi mujje baleko gyonna gye mutuusako engalo mbasasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo so nga ate bambi basanyukirako mwena abatuuse ku buwanguzi amanyi enzo omumbejja Aisha Nassolo nga bulijjo nyongera okujjukiza gwa mpuliriza omulundi gw'ogusookera ddala nti wano ofunawo updates gage mawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda wa celebrities baffe bonna aba wano saako ate n'abo abali wabweru w'eggwanga kyokka nga ate ennaku ezimu tubeera nano nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo kale bambi ngenda kusaba subscribinga teekako akadde likinga vidiyo eno mukwano gwange ate n'oluvannyuma tugende mu maaso wabula nga sigenda kubeera nga njogera bingi nnyo bingi ddala olw'ensonga nti njagala nkulekereko vidiyo z'abakulu bano ababiri mu kusookera ddala Calvin Kayanja nga bw'ati avuddeyo bubi nnyo n'atabukira Pastor Bujengo ku bino byonna bye tulaba ebigenda mu maaso ngenda kusaba omuwulirize bulungi mu bingi ennyo by'ayogedde ngenda kusaba olondemu ebikugasa ebitakugasa obireke engombo yaffe wano eno ti eat the meat and throw the bones mu bigambo olukumi omuntu by'abayogedde byonna bannange tebiba biwabula gwe londamu ebyo ebikugasa oba 2 oba 5 ebitakugasa bireke then ne Pastor Bujengo naye munange ogende maaso n'okubeera nga ate omwewulirirako eat the meat and throw the bones ye ngombo yaffe wano naye nga mbagala nnyo mbagalira ddala ngenda kusaba gwatana subscribinga teekako akadde likinga video eno woba ojagadde sharing woba ojagadde naye nga ate goodbye for now toseetuka kubanga ate ngenda kuba nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala essaawa eno yennyini naye Katonda tumusaba atusaasire era atusonyiwe nga bwe yakisengeka mu Bayibuli nti ekimu eky'ekkumi n'ebiwaayo bigenda mu kkanisa abali mu kkanisa babbi tetujja biteekayo beegaggawaza bokka bano abantu tebakyakolerera ggulu basumba basula mu mayumba malungi bavuga amamoroka ga bbeeyi ng'ate beerimbika mu kukolera eggulu bandibadde basula mu makanisa naye omusumba n'asula mu nyumba ya biliyoni avuga emmoroka ya miliyoni 8 nga mu nsi mukyalimu abanaku oyo yagamba nti akolerera ggulu lwaki alina ebyapa by'ensi ensi bagiguze nga basumba bagirinako n'ebyapa amataka gonna gali mu mannya gaabwe nga bakolera ggulu tebandibadde nakantu konna ku nsi kubanga bakolerera ggulu naye abasumba bali ku bugagga bw'ensi batandise n'okufuna abakyala b'ensi abalina omukyalo omu kati bapaasi ba aji bali ku ndiga za Katonda makyaki bagaliwasiza ebiweebwayo n'ebimu eby'ekkumi mbakubiriza mwe bakkiriza bannange tubikwate tubiwe abaavu mu community zaffe nga bwe tuzze tukikola kwate ekiweebwayo b'ekimu eky'ekkumi kisabire weetondere Katonda yamakyaki waliyo babbi pasita avuga mmotoka ya bbeeyi asula bulungi oyo simulaba kolerera ggulu kubanga bye twandibadde tutwala mu kyaki bidaivatinze ne babiwa abanaku ne bazimbira abaavu ennyumba ne bazimba ne balabirira ba ofani ne balabirira abaavu ne bamusumba okuvuga mmotoka ya miliyoni 4 n'okusula mu nyumba ya kawumbi ensi yonna ebyapa biri mu mannya gammwe awo tewalikolerera ggulu bano baafuuka bafere era nze gwe nkutunuulira n'enseka akwata ekimu ekyo eky'ekkumi n'okiwa mu kyaki Aze nkubulira ekituufu nkukubiriza abaavu bali mu famire zammwe n'abatalina ngoye nga kukwata kimu eky'ekkumi mbu byeweebwayo biwa mu kyaki ng'olina abaavu mu famire yo kibenye ekyo ng'olina abaavu mu community yo bwala bwo abaana bazimbye embuto baneiba bo tebalina kye balya ng'okwata ssente gaggawaza basumba ate basumba gatulowe aze nkubulira kino nze Kayanja sisobola kukwata kimu kyange kya 10 na kiweebwayo kukiwa basumba bana abafere ovuga moroka yebbe yosule bulungi nga bwerimbika mukolerere eggulu wali wakolerere eggulu ayina ekyapa ku nsi mwabatubulira nti ebirungi byonna biri mu ggulu bwe Bujengo ne bapasita basigadde ekibabeza n'ebyapa ebyensi kiki andi kyoli ku nsi kyolibeera mu ggulu nani nkubulira gye bwe baba abatubulira ebirungi ebiri mu ggulu bapasita tebandibadde na byapa bandisuze nga mu makanisa naye kibasuza mu maziyumba agatunulanga abantu kiki ekibabeza n'abakuumi nga mugaa nti Katonda yakuuma yakola kiki kyova nti abasamize bagenda kubasooka mu ggulu maama Fiina bamuvaliwinga nnyo okusinga Bujengo ati nze nkubuulira abasamize bagenda kubasooka mu ggulu kubanga babadde faithful eri Katonda Adikashi wewe bamujiri mu sabo ngabako abatalina Adikashi maama Fiina bwamujja mu sabo bwagabira abatalina Bujengo bwazimba ennyumba bwavuga emmoroka ez'ebbeeyi kati yatandise kunonooza bakazi awasonda tona kwata oli otegera bulungi gwe wenna akyakwata waleetino
n'ogenda n'ogisumulula n'ogaggawaza abasumba gw'omanyi oli kitegeera leeti nti abo badde oba bafere wata ssente z'okoze bw'oba oyagala kuddiza Katonda tunula mu famire yo kyekisooka temuli banaku muli wano Kampala mwekula abayambayamba buli omu mukyalo ewamu abantu bali bubi abaana babasenga abamwe babajjajja abamwe abaana b'eŋŋanda zammwe babakojja abamwe bali mu byalo eyo mbuto zibazimbye tebalina kaakulya muli wano mugaggawaza abasumba museba ababukase badonetinga n'odonetinga ekyo kikwate mmotoka ne kigiwaayo mu famire yo bonna balina emmotoka diza abantu bo Katonda akuwa omukisa situla abantu bo bennyini tunula mu community ye abatalina bye basula abatalina kye balya bayambe bakwatireko Katonda akuwa omukisa naye muli ku basumba bawana abafere abasumba bawana babbye buli omu batandise kujooka abaana baffe bawala mbu mubagaggawaza so ekyo sikiriziganya nakyo nze kimu ekyange eky'ekikumi nkiwa community na family Katonda mwetondera nnyo nti munnange watugamba ekimu eky'ekumi n'ebiwala tubiteeke mu kkanisa yo naye ate abaliyo ababisolooza babbi Calvin vision tegenda kubeera vision ng'erinnya lyofu okay kamba yambeko ab'omulembe guno Mukama abampadde ate kati agenda kubampa nnyo kubanga ŋŋondedde byonna bye yaŋŋamba. Now listen to me, erinnya bw'oba olina ekirooto kirungi ng'oyagala okukola ebintu ebirungi noonyanga okukola erinnya mu bulungi. Kiwandiike, bw'oba olina ekirooto kirungi ng'oyagala kukola erinnya noonyanga okukola erinnya mu bulungi. Tulina omulembe omuzibu ng'oli bw'azuula nti bw'ovuma Bujingo ofuna 1 million viewers mu nnaku 3 nakandi kanvume Bujingo kanenvumire kwono akasajja ako kasiru nnyo kalekawo n'omukazi mutwale. Akati Bujingo gw'ovuma ali ku level ndala, gw'oyagala kukola linnya okyali wansi, naye wansi ovumye Bujingo. Nyina mikwano gyange bembeera nabo ne besibeera nabo abamanyi ng'abamu nze sibamanyi, naye bwe bakulaba ng'onvuma tebafaayo. Olunaku lw'oligenda mu maaso gaabwe ng'oyagala mulimu nga bagamba ono yavuma bagagga bannaffe. Noonyanga engeri ennungi ey'okukolamu erinnya bw'oba olina visioni. Abamu baababuuliriranga, eriyo abantu abaatwalanga omutawaana n'avuga emmotoka n'agenda ku media house emu n'ayita omukozi omu n'amuyita n'amugamba jangu oli mukozi bukozi. Ebintu by'omu nnyumba kizibu nnyo okubitegeera. Bujingo gw'ovuma y'omu ku ba employer aba profession ye neya media wandisiriseeko kuba tosobola kumanya gwe bw'onooba tomwetaaga totira bannyoko ba baganda bo tobazibira makubo n'abaana bo leka bazibira makubo. Muleke Bujingo ajja kubyemalira. Oli n'avuga emmotoka n'avaayo pulezidenti gw'agambye nadda ku mpewo n'agamba waliwo n'abaŋŋambye nti muleke mbu kubanga basaba bagagga bagaba emirimu. Wenjogerere yali abakulira bamugoba n'abaddakaawo bonna ndooza bali ku street benjeera. Omwe yali akulya media house ennene eyali yakola project y'okunvuma ali mu kyalo talina mulimu. Kubanga yayagala okukola erinnya ng'alikola mu kusuula bantu, mu kuvuma bantu. Emitwe gy'amawulire ge eva giba gya kuvuma bantu, ateekwa okumaking sure nti waliwo business gy'asuula, waliwo amaka g'ayonoona. Kati awo osobola okulyawo akatonotono ne views ne zeeyongera, naye bw'ovaawo toddamu kufuna luggi lulala lweggula. Abavubuka munoonye views mu ngeri ennungi, munoonye following mu ngeri ennungi, munoonye amannya mu ngeri ennungi. Kiba kibi nnyo okuggalirawo ne baganda b'emirimu. Oli n'awulira erinnya lya muganda wo ng'ataddeyo application
n'amubuuza nti oli muganda wa gundi n'agamba ye ngalowooza nti ekyo kinaamutaasa kumbe ekyo kyekigenda omumisa omulimu kubanga ate gwozaalibwa naye yali ayagala kampuni eno eggweewo ate gwe mwoyagala omulimu. Ekyokubiri ogissaamu ne baganda bo ne bannyoka obwesige nga balowooza nti bwe banaabawo emirimu bajja kuba bakukettera. Oli ne bw'aba ayingiddeyo mu butanwa ne bamanya nti wa famire y'abo abakola amannya mu kuvuma abalala, mu kujerega abalala, mu kujolonga abalala, oli bw'aba ayingiddeyo emyezi 3 oba 4 baba bamugobye. Kubanga ffe nga baboosi amagezi agagoba abakozi tulina mangi ng'era bwe tulina agabahayalinga. Bwe nzuula nti oli mufu nga mbadde sikumanyi, Human Resource nga okuwandiikira ebbaluwa ya redundancy, tetukyalina mirimu nitujja kusasula ne beguba mwaka mu maaso. Amateeka goyinza oluza nti ogenda kuwabamu. Buli boosi aba n'essente zikusasulira emyezi egikavalinga amateeka kye googera. Nze agaba emirimu megamba nti tewakyaliwo mirimu, oli redundant toyina mirimu, gwe ate tosobola genda noga nti nyina emirimu weegiri. Nze agigaba sikyalaba gye nkuwa.